Kawuno omuvubuka wuno atuliza ku palamenti y'eggwanga. Muvubuka amanya nti ye Benjamin Agaba yeteekedde omuliro kumpi n'omulyango gwa palamenti y'eggwanga. Muvubuka yeteekedde omuliro kumpi n'omulyango ogwa palamenti y'eggwanga Uganda. Kakati omuvubuka ono tutegedde nti mu kweteekera omuliro abadde ayogera ng'agamba nti tafunye kuyambibwa okuva mu kibiina kye ekya NRM. Tafunye kuyambibwa okuva mu kibiina kye ekya NRM. Agaba Benjamin agamba nti ebintu bye byayonoonebwa abawagizi b'ekibiina kya NUP. Oba wa nti ebintu bye byayonoonebwa abawagizi b'ekibiina kya NUP, naye nti ate ekibiina kye ekya NRM ne kitamuyamba, nti kitaawe yasigala nga talina wabeera olw'okuwagira NRM, nti agezezzaako emirundi mingi okgenda ku kibiina kya NRM bamuyambe okumala omwaka mulamba ng'atambula nga tewali buyambi bwonna. Muvubuka Benjamin Agaba kyakoze, wuno agenze mu maaso ga mulyango ogwingira mu palamenti y'eggwanga, yeteekedde omuliro ebyaddala, era tuwuliriza akatambi kano kensobodde okulabika nti nengeddeko. Omuvubuka wansi mbadde nsobola kulaba mpale yokka, waggulu kubanga omuliro gubadde gwakamya ebitundu ebya waggulu, eno wansi empale nga yo ya yero yonna, ng'empale ya yero, empale yo nga ya yero. Kati abasirikale abakuuma awo babadde bali mu kupapirira nga banoonya ebidomola by'amazzi okumweyiwako. Ebidomola by'amazzi simanyi babijjewa mu bwangu, naye babadde babinoonya okufukira okuyiwa amazzi ku muvubuka ono ogenda maaso n'okulabika nti oba oliawo omuliro guzikira. Naye tunaba kufuna update endala yonna okujjako kyetulabye ekyo. Tunaba twongera okubabuulira muvubuka awonye naye ng'omuliro gumuwokyezza ebyaddala. Ajjukira nti ekifo we yeekuumiddeko omuliro kizibu nnyo okulowooza nti osobola okufunawo amazzi ag'amangu. Basirikale bazze misinde okumuyira amazzi wano ku mulyango ogwingira mu palamenti y'eggwanga, naye ensonga ezo nzikubuulidde. Ebimu nti abadde abyogera lwaki yeekumyeko omuliro. Kati tunaba twongera obbirondoola n'obbitegeera wena ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo akaseera kano kennyini nga bwe bitambula. Kyekyo kyennengedde mu kibuga ekikulu ky'eggwanga kumpi ne palamenti y'eggwanga lino. Muvubuka tuwuliriza nga yambadde yero yeekumyeko omuliro wena ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ebirala tunaaba tubikuleetera bwe tunaaba tubifunye. Inside Story. Inside Story. Ensonga